nga bakuba amasasi mangi mu bbanga emmotoka bwe zivuddeko zimwetayiza emabega mu maaso bamutayiza mu maaso awo tugeze okulaba nga bakuba amasasi nga gamuyita tumanyi lwaki basasira bakuba amasasi bagula abantu bonna badduke basooka bakola ekintu ekyo nawe kitategedde naye nga bo bakoze kulaba nti bamutayiza emmotoka zonna ne bamutayiza lanajjadda ne bamuyisaamu amasasi kyewagiseka waliwo omuvubuka gwe amasasi bamutta esitole ebaddewo nti omuwala omuzungu yakwanibwa omuzungu then omuzungu nakola ki nayagala omupangira bakole ki bamutte bamugye ku ssente bamutte omuvubuka abadde abikolako ebyo nebamukuba amasasi nafiira naye tuvumirira abawala abo bakozesa abantu bakola ekikolobero kibi kubanga kati bw'ofuna omusajja ate n'omupangira omutte omugyeko ssente kiba kibi tukivumirira ekyo tusikinkana na kitundu kyange muno nze erinnya lyange nze Ssabalu John Baptist Nsuuga Secretary Defense Kiwumukalambi ekyalo kino nga bwe kiyitibwa ekyalo kino kiyitibwa Kiwumukalambi olwaleero nga bwe bukya bulijjo bali tukakalibanya emirimu gyaffe nga ndi mu ofiisi ne chairman wange batulina kaba ensonga zetutanya n'ez'abatuuze ne tuli wabweru waffe kukuba egenda Kiseka Road wano ofiisi yaffe esangibwa kino ekikuba ekigenda Wakiso ne tuli amasasi nga gavuga pita amasasi lisoose ne livuga nesooka nendowooza nti oba mupira gwa motoka ne bongera eddala ne magamba bembadde nabo konza ago masasi kyamani nangamba mumumanyi konza ago masasi etufuluma ffenna ne chairman bwetufulumye ne bongera amalala era abiri yengenza okutuna waggulu nga ndabawo emmotoka nga zeekiise mu kkubo emmotoka 3 waliwo Nuwa waliwo Saiti waliwo n'emmotoka endala kati nentambula nga zijeeno amasasi gye gavuga bali ne baspeeding off ne bajjamu bana abantu abali mmotoka endala ne bateekamu eno emmotoka endala ne babateekamu eno emmotoka nga bali ku speed y'amaanyi ne baggalawo ne basimbula ne bagenda kati nesimanyi kiki ne tutambula tugendewo tugenza okulengera wabava nga emmotoka zivuddewo nga waliwo omulambo gw'omuvubuka nga bamukubiddewo omuntu nga tannafuuka mulambo tutuuseewo nga akyassa ne tugoba abantu bavuweyo ku ssimu nenkubira OC station nenkubira essimu nenkubira ne CMI nenkubira ne Giso nemukubira naye nangamba tapu kinimubuulira nangamba kale katujje nemugamba naye ne OC station naye ajja naye mukubira owabuloba naye nankubira nemunyonyola ekyo ku ssimu nangamba omuntu afudde nemugamba tannafa akyassa naye mujjewo nangamba kibadde kiri kulonze babadde babbi nga babadde bamubba ne bamutwalako ssente netutegedde kikiriwo okuba nti tusinawa kusooka kumukwatako tukyalinda mumala okujja erinnya eryange z'omulangira Geoffrey Mawanda ndi ku paalisi y'omuluka gw'ebuloba wano bayitawo Kiwumukalambi awabadde ekyekango ng'amasasi gavuga nvumirira ekikolwa ekyokuwamba abantu olw'embeera y'essente kikolwa ekyo si kirungi kivumirira naye security yali tuyambyeko nensuubira n'abantu baffe bennyini baaligezezaako okuba nga bafuna n'emirimu ne bakola ne basobola okwebeezaawo ng'abantu ne batasuubira kutulugunya bannaabwe abalina ke beekodde nabo ne banyiikire bafune ku mirimu balabe nga batambulira mu mbeera eto twogereko nnyo manya gange nzekita era nga ndi muvuzi wa booda naye ekikolwa ky'okuwamba kale kibi kikolwa kibi nange nkivumirira naye ate okutta nako kuki kubi mu public babadde bafunye chance nti babakutte naye ate tebandisse kujjako nga wabaddewoko obuzibu nti nabo babadde n'emmundu fine okuexchanging around bullets nakyo kisoboka nemukubagana naye kati baliwa nga babadde omwo babadde mente ku poundinga moroka nabo abalimu bonna ne babatwala naye nga nze sibaddewo kusini naye okusinzira kuba nange engeri ebanyumizaako nange nze ngendedde ku kimuku n'okunambuliza emmundu mu ngalo nga buli muntu alaba kati buli muntu aba atya kyebayita threatening omuntu atandise n'okujja kati
embeera eno babajjeemu eno emmotoka ne bateekamu eri ennamba yaabwe saasibadde gitega naye babadde nga 4-6 bendabye kubaddeko omuwala oyo yabadde atudde mu mbu omusirikale n'agamba yabadde atudde noono gwe bakubye amasasi yabadde atudde mu mmotoka noono gwe bakubye amasasi amannya gaabwe tusobodde gafuna n'ag'omulenzi tusobodde gafuna kubanga tabadde nakimwogerako kyonna eki poliisi ezze netwala poliisi eya Kiso bazze ne batwala omuntu abadde tannafa kiwale abadde akyassa bamututte naye ndowooza bamututte Mulago poliisi emututte naye ndowooza bamututte Mulago kubanga abadde akyassa bamukubye essasi wano naye nerigye libadde lya pistol libadde nga temuyisiza nnyo libadde yafudde dda naye nga afulonza omusaayi mungi n'obuwongo bubadde butandise okuyiika tuukawo ne tubuuza omuwala n'atugamba tannafuna bantu babuukinze lunaku lwaleero kubanga naye ate nawe kibadde kizibu okumanya bwana tukebedde mu bitabo bye nga ate talina mu records ate nga ndudde nga ngendako loogi ezizo nazo nanzigenzeemu nga mbagamba for security mubeere nga muteeka likodi zammwe mu likodi nga abagenyi bamwe bemusuza munda muno era kati omuwala mugambe nti kati saawa zino najja wano manejawo nga tonnaje neŋŋamba maneja mu likodinge abantu abayingira muno naye kati olwaleero nkubuuza likodizi olina likodi okukoma mu mwezi kubadde mwezi obagwa nga 2 polisi ku Jinja Road ne Buloba zitandise okunoonyereza ku mbeera ebadde olunaku olwaleero nga abakuumaddembe ababadde ku muyiggo gw'omuyindi Mohammed Ali Adde Hamid Ali Abu ng'ono alina emyaka 4 nga munansi wa Misiri era nga akola ku embassy ya Misiri wano mu Uganda agambibwa okuba nti nno mutuuze mu kitundu kya Kawalya Kaggwa Close Kololo era nga ennaku z'omwezi 8 tiyasobola kudda waka okuva olwo banne we bayeraliikirira ne bagenda ku poliisi ne baggulawo omusango nti yabuze era nga yasembibwa okulabibwako ku Garden City ng'avuga ennamba mmotoka ye UBG 13S RAV4 twatandikirawo okunoonyereza era kigambibwa abanoonyereza bwe baali bali awo nga balina ab'eŋŋanda bakitegeera nti omuntu ono yali alokeddwa nti nno yali abuze ate yali awambiddwa nga baali bamuyina baali basaba emitwalo 4 egya $. Kunoonyereza kwatandise mu bitongole kuumaddembe nga byegasse era olunaku olwaleero ne basobola okuba nti no bamununula ne bakwata omukyalo omu amanya Njabbanga bawa mu kaweefube w'okweŋŋanga omu ku bakwate essasi lifulumye n'akubibwa essasi era bw'abadde kuba nti natuusibwa mu ddwaliro nabo abakugu bakakasizza nti abadde amaze okufa. Okunoonyerezako kukyagenda mu maaso okumanya akabinja kano ekigendererwa ng'ogyeko ssente kibadde ki, omuntu ono bamulondoola batya, era tujja kuba tubabuulira ebisingako naye ng'essaawa zino statement ziri mu kukolebwa n'okulaba nti nno tutambula ebifo naddala omwami ono gy'abadde akuumibwa obudde buno bwonna paka olunaku olwaleero olwanuuliddwa. Tujja kuba tubabuulirayo bw'anaaba waliwo ekipya ekizuuse mu kunoonyereza.